kabera kadde kamolere gaffe amanyuvu omunyo kusatu nga tukutembetera ensonga butyate ebitambudde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu nate olumbe musolo olukusanga nate waggwera abantu ab'enjawulo boogedde ebirungi ku mugenzi Ibrahim Mwanga Kibirige Mukama Katonda gwe yajimbula mu bwensi eno ku makya g'olunaku olwaleero munda mu ggwanga erya Kenya. Ono wafiiridde ng'aweza emyaka 67 egy'obukulu. Abadde munnamakolero sakati n'emirimu emirala katobe nate emboozi eyo. Enkya ya leero ekibuga Kampala ne Uganda yonna okutwaliza awamu kikeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana nti omugagga Bulayimu Muwanga Kibirige Mungu amujjuludde. Abakungubazi batandise okutuuka mu maka g'omugenzi agasangibwa e Naggulu okukakasa amawulire gano so nga n'abamu obwedda batuukira ku wooteeri ye eya Africana. Abagagga b'omu kibuga Kampala nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Godfrey Kirumira nabo balabiddwako nga batuuka mu kifo kino era Kirumira atenderezza emirimu gy'omugenzi. Badde mukwanaganya wa mpisa chairman wa discipline era ekibiina kifiiriddwa nnyo nga kwagalana n'ebibiina ebirala byabaddemu bingi tubasaasidde nnyo kuvirwako BMK era twebaze Katonda nti amuwadde obulamu n'asobola okukola byakoze. N'olwekyo tusaba byalese tutambule bulungi ate tumuwerekere bulungi. Ssaabawolereza wa Buganda David Mpanga y'omu ku bakungubagidde omugenzi mu maka ge era agamba nti abadde musajja muvumu nnyo alina okwagala n'okwewaayo. Omugenzi BMK abadde mwami wa buvunaanyizibwa musuubuzi omunatiikirivu ate ng'ebintu byakozeeko abantu babiraba era babitegeerera ddala bulungi. Abadde muntu wa mazima, muntu wa bwenkanya, muntu wa kisa ow'omukwano eri abantu bonna abanene n'abatono. Haji BMK tumuyigiddeko ebintu bingi genda musaalirwa nnyo. Ababoodabooda mu kibuga Kampala obwedda bavuga abasaabaze ng'ensingo zeekiise olw'okwennyika kw'okufa kwa munnaabwe eyatandika omulimu gwa boodabooda mu Uganda. Mazima buli tubanyonyola nti guno omulimu tegwatandikibwawo gavumenti nga te bannaffe abamu ku abo baagutandika nga omukama abatutte kijja kutuuzibuwalira nnyo okunnyonnyola era ojja kusanga nga n'abamu tebakirabamu makulu mulimu guno kusigalawo singa abo abaagutandika baba tebasobola kubanga we bali kunnyonnyola obwetaavu bwaliwo mu kiseera ekyo okutandika omulimu guno. Ayina agenda kufuna tiiki njereere mu ggulu olw'ensonga ye yatandika omulimu naye tasobodde gutunda. Kati ate ne wabaawo bannaffe abagusanzeewo bino nga mbyogera nsinziira ku minisita w'omubeezi wa Kampala eyavaayo n'ayogera n'agamba nti ababoodaboda ebiwayi 5 abakulembeze 5 bamaze okuteesa ne batuula ne minisita w'ebya transport ne Wakiso manya n'abatondeka baasi ne bakkaanya ne babaguza n'emigabo 300 abo baatunda omulimu. Abamu ku baakolako n'omugenzi BMK okuli amyuka ssentebe wa NRM mu buvanjuba Captain Mike Mukula nabo bakungubagidde omugenzi. Mukwano gwange, mukwano gwaffe, mukwano wa bonna Katonda muyise. Ibrahim Kibirige alwadde okubala ebbanga ng'obulwadde bwa kansa kookolo abadde amutawaanya. Atambudde mu malwaliro gonna g'omanyi Amerika, Germany, Bungereza, Israeli, Nairobi, wano Kampala. Naye obulamu bumulumye nnyo. Naye Ibrahim Kibirige abadde mukwano gwange fiira bulago. Ebintu bye nga ayagala eggwanga lye, ayagala kabaka, ayagala ddiini, ayagala bantu. Ibrahim Kibirige abadde omuntu amagero era muyita muzira. Katonda muwe kumulo gwa mirembe. Ku lw'enju y'omugenzi Kibirige, Isaac Ngobye alaze enteekateeka z'okuleeta mayiti okuva mu ddwaliro erya Aga Khan gy'afiiridde. Etegeeza nti enkya wakati w'essaawa 7:08 ennyonyi ereeta bode ye mayiti ejja kuba etuuka mu
mumanyi movement from Entebbe clearing here and there kiyinza okutwalamu essaawa emu oba ebbiri. Bwe banaatuukira kyekigenda okuditamininga nti tujja kuziika Sande ssaawa 8 gwennyini, emikolo gijja kutandika ku ssaawa 5. Ono ategeezezza ng'omugagga Bulayimu Muwanga Kibirige bw'atagenda kuziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe wadde ku ttaka lye ly'abadde alina nga waakuziikibwa Nkoowe ku Limbo gye yagula okuziikamu Abayisiraamu. Nkoowe nga bwe Yalaama gye twaziika maama we ne muwala we ne mutabani we. Ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi gwali gwa 6 omwaka 2019 omusumba Loisius Bujingo ow'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International yasabira Hajj BMK Katonda asobole okumuwonya era amuwe obulamu n'obuwangaazi. Tuyimusa okukkiriza kwaffe eri gwe Katonda atalemwa. Mwami Kibirige BMK essaala eno esookere mu nju ye nga tenagenda amayumba amalala agalimu abalina kansa. Tulangirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu eyagonza okufa eyamala mu ntaana ennaku 3 n'azuukira nga ne leero abagenda entaana bagiraba nga njereere. Amaanyi ago agazuukiza Yesu gatomere mwami BMK. Naggagga Bulayimu Muwanga Kibirige amanyiddwa nga BMK ekifunzibwa okuva mu linnya lye AFUDDE. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Oktoba omwaka 1953. BMK musuubuzi, munnamakolero, musigansimbi era atandise ebintu nkumu ebivaamu ensimbi n'okuwa emirimu abantu okwetooloola Afrika. Mu mwaka gwa 1997 yatandika ne ruumu 4 e Kololo ku luguudo wa Mpeewo Avenue okuva ku Poloti 2 okutuuka ku 4 ku kasozi akake Kololo n'assaawo ekifo ekisulwamu n'akigaziya okutuuka ku Hotel Africana nga bwemanyiddwa kakati. Mu by'obugagga bwe ebiddukanyizibwa wansi wa BMK Group of Companies gy'abadde ssentebe waayo era manager ow'oku Ntiko. Hotel Africana yagaziwa n'etuuka e Moroto mu ggwanga lino era n'etuuka ne Lusaka mu ggwanga erya Zambia. BMK Motorcycles Uganda Limited n'agiteeka e Nateete mu kibuga Kampala era ye yasooka okutuusa pikipiki Zimet n'endala ezabbulwamu erya BMK. Eno yagitambuza n'etuuka e Kenya mu kibuga Nairobi ne Dar es Salaam mu ggwanga erya Tanzania. Pikipiki yazizuulamu ekyama kuba zo ssente zaazo ntono kuba enfuna eya wansi n'azitwala e Kigali e Rwanda ne mu Zambia mu kibuga Lusaka. Omusuubuzi yenna okuwanyisa ssente engwira kiba kitundu ku ye era yassaawo Hotel Africana Forex Bureau n'ayongerayo ey'okubiri mu linnya lye limu ku William Street mu Kampala. BMK Construction Leasing Company yagitandika e Rwanda, Kigali. Mu Uganda wano era abadde atandisewo BMK Oil Equipment Company. Kekiri nti akadde konna amafuta g'ebunyolo gagenda kusimwa era baakubaako bye beetaaga okukozesa. Emirimu emirala yakulirako omukago gugatta abalina zi wooteri mu ggwanga. Akageri kabadde taba bweru wa ggwanga abadde atuula ku lukiiko olwa Ugandan North American Association UNA. Hajj Ibrahim Muwanga Kibirige, wumula mirembe.